kiriza oba gaana. Bamanye nti bannayuganda si bamativu. Naye bwe tusirika kati mwami Yoweri Museveni alaba embeera emulumba teriiwo atandise n'okuleeta bidibeti ti Mairoland yeveewo. Omusuntunga Mayanja oyo minisita wa Museveni n'atyobola ekitiibwa ky'Amasiro. N'alyoka atyobola ekitiibwa ky'Abeene. Agamba ebintu ebyo bituyisa bubi. Program kiriza oba gaana. Bwe tuba twagala okufuna product egenda okukyusa Uganda waliwo by'oteeka okukola si bye bino si bye kugamba mu kwiribase mboli abere ne degree education agikozesa eki. Kiriza oba gaana. Abantu basi bogenda mu mizikiti okugenda okukyakalaku nakyo kipayiringa stress ku mitwe. Oyo nabeerawo nga talina wasanyukira talina wawulirira ddembe byonna ebimwetuumyeko ewaka. Kiriza oba gaana. Bagamba Lukwago wesibye ne Besigye mwagala okulemesa Bobi Wine sindi weekiri bwaki mwegenda ku kya Bobi Wine emisanja binajja emyaka 2. Kiriza oba gaana. Olwaleero people power kisinde, people's government kisinde, FDC kibiina, Jema kibiina, Nupu kibiina. Tugamba buli omu nga asigadde mu nnyumba ye ng'abalwanyi babeera mu nnyumba ez'enjawulo. Kiki ekitugatta ekisobola okutaasa eggwanga lino kye tunoonyaamu? Kiriza oba gaana. Lukwago Muganda ate yayagala ate okuwanisa kyabwe nembuuza Besigye kiki kyagenda okukola kyataakola mu bisanja binna. Besigye asooka atulekemu ne Lukwago we. Program kiriza oba gaana okuva ku Monday okutuuka Olwokutaano okuva ku ssaawa 1 okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro wano ku Manuso. Program kiriza oba gaana. Era nga abakulu kansoke baleke babuuzeeko n'oluvannyuma wala bajja twegattako. Nsaba honorable omuzaala obuza kwatuliza ssebo. Mpozi njagala okusooka okubuuza ku bannayuganda mwenna nti muli mutya mugyebale gino egikaluba egikyali mu kavuyo ka covid ate mu kaseera ke kamu obunkenke obuliwo olwaleero nti bomu zibadde zaakamala tukuba so nolwekyo kaseera ka kugumya bannayuganda nti tugume mu mbeera zonna eriwo covid tulwanye naye tunaatera omusuula eri ne bomu nsuubira nazo tujja sobola ozovakaminga kaseera akatono. Ndowooza kantwalire ddala omukisa guno okubuuza ku bakadde bange abeebuzaaya Kamuli babaako ku mukutu nga bawulira. Baliku era nendokobera wana media ennaku dino basalawo okutyuninga kwa buti baidi ntimba ku Lwokusatu ku programu eno nenda okubasiima olw'omukisa gw'omwampa okufuuka memba imwe owa palamenti omukuzi ogundi so mwebale ino mwebayala ate okubayozaayoza ebyo byemutuukaku ate n'okubasaasira eri banaife abatuviireku mu kaseera kano. Amanya tebagategedde. Mugabi Muzaale Martin omubaka akiikirira essaza ly'e Buzaaya mu lukiiko lw'eggwanga. Ampuliza honorable Mugabi Muzaale Martin ow'e Buzaaya nga bwagambye semusabuze kwatuliza ssebo. So Medi Dr. Musagono okulamusa gwe Capex ne bagana ene mugana Muzaale n'okulamusa bannaffe bwe tuli mu buwambe abasajja n'azaana bakabaka abatava ku radio eno. Njagala okubasaasira ebizo bye muyitamu. Njagala okusaasira mikwano gyange aba boda buli empire ennaku zo bakaaba baga poliisi bafuukidde poliisi ne poliisi ebikwekweto omulangira aba boda musooke nga mbewe notisi mudde kuzugujja wano ku CBS mbannyonnyola ebikimbeetawo abaana abo mubataddemu obusungu oluusi be bubaleetedde n'okukula oluusi bakola bawuliranga abataagalwa mu ggwanga muno bawuliranga emmomboze bawulirwanga abalabe kati bulobasanga twakola ki bakubuuza twakola ki nga ate naawe babuuza anzi naawe olina akuyiribya kakati oluusi bo ne balowooza mbote naye noga ndi munnanga abayiribya nanga njiribya so twagala eggwanga lino tutekewo omukwano empala nene eri mu kuzimba oluusi naye tugamba transition egyo gye twabadde agenda gye twali tulonkinga olunaku lwajjo ng'eva mu crisis eri mu ggwanga muno obutali butebe nti okulaba buli omu awulira ekigenda mu maaso takitegeera buli omu awulira embeera emukoze eki emukutte so njagala okusaba poliisi nammwe abasinga twalaba ebifaananyi gye musula bubi nze mbadde mmanyiyo mbalindooza embeera ekyagize kuba nammwe oluusi bwe mbasanga muŋŋamba ensonga zammwe nezireeta wane njagala abaana ba boda abo mbadde mbasaba nabo bali bubi nga mmwe babeera banoonya kamwogo tubalage okwagala omanyi omuntu kasaamulaga okwagala naye ayagala so kyenjagala okubasaba era njagala n'okutegeeza bannayuganda olunaku lw'enkya tugenda kuba ne zoom debate kuva ku ssaawa 8 mwe baani ffe aba
the red card front. Mkamange Dr. Besigye agenda okuba omwogezi omukulu ejja kubaganizibwako ebirowoozo gundi Godbat Mushabe ne yali guild president we Makerere Bowe then n'omukyala Dr. Sera Nyanzi n'abalala kuba bali main n'abalala bajja kuparticipate osobola okujja ku mukutu gwange link n'ogiraba n'ogifuna ne platform zaffe endala zonna n'osobola okwetabamu tukubaganya ebirowoozo wali neggwanga yaffe ino liri awantu kati awazibu mpulira n'omutwe gw'oyagala otuganga buli omu bimusobedde atambula anyenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba so neyanza nnyo neyanza Mr. Speaker sebo ambuliza oyo mukulu Kajja omukungu wa red card yes sebo omwogezi wa red card ate era saawa omumyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC mu Uganda bikwatagana byombi bikwatagana red card yes ne FDC yes byebimu si byebimu nenga bikwatagana bikwatagana si byebimu nenga bikwatagana exactly birwanyiza kujja ku government eno exactly eyaba muzaale ne muzaale olusi bwayogera mulaba nga takyaliyo ng'ekigere kimu afulumye omanyi walolayo omuntu mu taxi omanyi kondakita omutwe gubeera bweru n'omukono gubeera ki gubeera bweru naye aba ali mu taxi naye aba agamba wange bw'abaza olusi era abantu batubuuza ne muzaalo lwaki temumuli ku ruutinga nga nedda ajja mpola bingi ebiri mu ggwanga mpulize na joli ng'oli muvuzi w'emmotoka oba olina emmotoka Uganda Revenue Authority bagigyeko obuyinza bw'okuwandiisa emmotoka kati ministry ya works Katumba Wamala yavunaanyizibwa okuwandiika emmotoka zonna eziri mu ggwanga bali basolooza musolo kati emmotoka yonna gitwala mu works era balina kaadi z'emmotoka bagaye muzizzeeyo babawe empya ingonyinyiza omutwe anti omanyi kati ate si zaabwerere ataddeko ssente zitekyogedde nedda waliwo kiragadde okukulopera abantu bali mu kulopa ekiri Entebbe ku airport medi bw'ovaayo na gy'ovuddewo mu America oba Kenya ovaayo bakebedde covid bw'ojja Entebbe nga wakatuuka bwoti bakebera covid $3 gyemdala 10 naye results bazikuwera baga bajja ziweereza ku email baga oli negative bajja ziweereza ku email naye bano ba MP ateye bwajja olumujja kaasalamu nga nti atolina na kuzirinda genda eka olinde results naye week number abakeberwa results zirabikanga kana kirabikanga kisoke giganti buli kola abajje ka sente kubanga bwoba ove Uganda kino Katumba tayogedde kya sente gwalinda ko tompanda bigambo mukama ayeta kyogedde bano bayita batekera Katumba minister abalina card ziri enkadde muziretu tuzikyuse but ultimately manyi bakiri mu sente ultimately Uganda njimanyi so tosobola kulowooza nti waliwo process ejogenda mu maaso nga teri wakiri bajja gifulanzibu ogulirire no, I don't think that would be the intention. Nina Subi mabamu by the officers betulina mu Uganda omukulu Katumba muwekitiibwa siye musajja gwowulira mu buvuyovuyo obw'essente oba deals so sirowooza nti kino akikoze kukyagalamu ssente abagadde kyawula naye okwawula emirimu agambye nti olwokuba emirimu gibadde mingi obadde osanga emmotoka mwalina kaadi 2 ebigambo bya Katumba naye nga gyekizze newange mwax tugenda bitereeza bulungi bali basigale nga basolooza musolo nze nkole ku kyokugaba kaadi z'emmotoka nga minisita wa works and transport nkinamu essuubi jajja kyandolinga bulungi because is one of the most perfect ministers betwinabo simanyi lwaki Kaija jaga nti jja kubeera mu ssente ne munanga agambye ultimately azikolaki omanyi kati ankule minister bamuwa statement yalanziziriza okukaza express Entebbe express yes gwelindako bedi tugenda kubeera wano obimanyi ebya wano teri kye basoma nga tekirimu element yaki ya ssente wali badde okuba bwebabuuza bw'oba medi bw'oba ogenda mu America ne bakebera covid e Uganda America ekusaba kipapula kiri ekyo kibasikaningako naye akati bw'oba ova mu America kiri ku ssimu era ne Dubai yes nga basawo katoki nga bakebera naye akati ate gwe olukomawo Uganda nga bamaze okukebera eri ng'ojja bano ng'ate bano bakebera omwana tugeye mu nnaku 2 badde bakoze $5,000,000 obagala ebya ssente yes twibala mangu nze ndowooza one
mukulu Kaija kyalina okumanya nti government incurred the cost one okuteekawo facility eyo because ideally yakyali kiriwo there were private investors abaali bali mu kintu ekyo ng'ate bakyaging exorbitantly kwabo abaali bagamba nti travels kuba omuntu atuuka ku airport nti ate sooka ofune covid test, so they were charging very exorbitantly. So government negamba nti nedda mu kifo ekyokuleka abantu baffe bakyagingibwe bwe bati katukyekolere ffe bennyini ne bakiteekawo. Njagala kugamba bwana bwekyende mu kubuuza kyejjaga otegeere kubuuza ku banno bw'oba ova e Uganda okebera ku covid test, yes 72 hours nekubeerako bba ekyokuba oba oyinza okikola ekyapula ekyo kati bw'otuuka eri eyo bba eyo gundi eyo bakode gye basikaningako ne bakakasa mbu kituufu n'ogende ne bw'oba ovaayo tebakuddamu kukebera ku airport n'oyingira mu nsi yaabwe. Bw'oba ovaayo ne weekebera ng'ojja Uganda 72 hours sawa 32 olutuwa ku airport Entebbe nedda ne babakebedde eggulo kati gwe wakanyaki ggulo ekirala kyempakanya kino ekyokutukebera nga bankebedde eggulo bakijewa bwana Kaija I think omuntu ozirindira saawa kyetulina okutunuulira bwana Medi mu nsonga eno. Omanyi tuteeka okutunuulira Uganda efiirwa ki singa nga tubadde tuleseewo ene loophole covid mwayinza okuddamu okuyitira okuyingira Uganda because we tutunuulira effect gye tubaddemu bwana Medi effect ebadde y'amaanyi bantu bangi bafiiriddwa bu bizinesi bwabwe. Ono mwennyini abadde yakoogera no ku kigambo ky'aba boda boda nti baganda bafa aba boda boda buli wootuuka bagamba bannange batuyiribya twabakola ki naye nga kino kyonna wekiri olw'okubanga twafunawo omutaka ayakyala ne yeerabira okuddayo mwami covid. So nze ndowooza yetubanga tuvudde mu how much cost ndowooza Kaija tavuna tali ku kyakugamba nti tebabakebera. Yes ye Kaija agamba ye yemulugunya omuntu bavakebera mu 72 hours within the 72 hours recommended time. Lwaki ntukawo naate you know ebya covid lwaki abantu lwaki nzikanya ne government kyeri mukola kanzije katono tujja kugera ku bintu bingi biri mu ggwanga tujja kusookera ku biri mu ggwanga ekutomba bironna kusabiti eno namba president enensi bagiyita republic era ekulemberwa president ye head of state prime minister yabeera head of government business. Kaja ngamba government business kitegeeza kyekyo yakulira emirimu gya government prime minister yes ye head of government business tuli mu nkola y'ebibiina byafuzi multi party system baita owokuntikko era obuyinza executive power buli mu government saako ne parliament nayo obuyinza n'ebitundu ebirala bingi amatabi amasiga malala mangi kyekindeeseza ekyo kyonna okuyitayo okutegeeza nti Uganda is a presidential republic eyina enkola yaayo eyofuzi nga bitambula. Bwe twali tugenda mu kalukano president yagamba agenda kulonda abavubi naye ate olugero lwali mu bayibuli olw'abavubi nandi agenda kulonda abavubi era watunalonda gavumenti nga y'abavubi baminisita nga bavubi abavubi akulira abavubi ng'atabuse naye abavubi banne muzaale akulira abavubi kiki gavumenti twakatambula emyaka 5 gyokka emyezi 5 myezi 5 gyokka yagamba nakulonda gavumenti y'abavubi naye saabavubi n'abavubi atabuse ne banne kiki myezi 5 gyokka kitegeeza ki kino bwana Medi gwe wakisooka mu WNRM okusooka n'abavubi ndowooza bannayuganda beetaaga okumanya exactly kuba tuyinza okuba tuli mu kukozesa lulimi luwanvu akinyonnyodde bulungi prime minister ekinyonnyodde bulungi kitegerekese president yagamba si byange buli muntu abimanyi yakulira abavubi yabeera prime minister nampala w'abaminisita bw'abeera mukazi
akuli ababbi abayitibwa ati atayita byababbi tetuli ku byababbi tuli ku bya gavumenti mirimu kya gavumenti akuli abavubi nga musajja abeera saabavubi ababeera mukazi n'abavubi namwe mukineyo so n'abavubi nga bw'oyagala nkyogere kale mwite naaba okay kale musafiri owekitiibwa prime minister w'eggwanga Nabbanja awamu n'owekitiibwa Iralonek minister ali mu office of the prime minister nga tahandolinga disaster ebigwa tebiraze ekisooka minister yataddewo embeera agamba nti embeera ya n'abavubi oba prime minister n'abatekyuseemu enkola ye y'emirimu ajja kuresigninga ajja kuwummula emirimu ajja kulekulira emirimu gy'obwa minisita naye nze ekirungi mbaddeko kitegeeza kino myezi 5 gyokka mu myezi 5 of course kiba kiraga ekifaanyi si kirungi kyekisookera kisookera ddala ekifaanyi ekyo tekiba kirungi first of all nga junior minister katugambe nti junior kuba oli prime minister wadde ng'oli naye cabinet minister naye oli wabeera prime minister onaabeera junior kwoli ekisooka mu standing orders zaffe ndowooza that is indiscipline eya Iralonek kyeyakoze okuwandiika ebbaluwa eyo nga tasoose kugendako ya mukama we ne boogeramuko ndowooza ekyo kyekisookerwako ddala naye ndowooza kyabaddewo lwakuba nti minisita wa disaster tiyeetegekera disaster eyinza okujja saidi zigwa buguya nti disaster zigwa so minisita wa disaster tiyeetegekera disaster ejjawuwe ako ndowooza kyekizibu ekimu ekisookerwako ekyokubiri lead of government business abeera nannyini business nti webeera company wane wabeerawo CEO ne wabeerawo n'abakozi abalala oba managers CEO wa ddembe okujja either n'akola emirimu egyo ejja manager kubanga obuyinza bwa manager buba bumuweereddwa ku buyinza bwa CEO. Prime Minister walaba nti gwe minister toli mu kukola kyayagala abeera wa ddembe okuyingira mu docket yo n'akolamu emirimu gye era ndowooza tewabeerawo kyosobola kucomplaininga because first of all as nampala w'aba minister ali accountable to the president which is the appointing authority. Kiringa president bw'anaava nagamba nakuwadde obwa minister naye emirimu wadde oli minister kangikwatemu toyinza kuvaayo n'ogamba nti ate sebo Mr. President emirimu gyange ogikola otya especially wabadde ensonga ndala nga si nsonga yagamba nti onzijeko obuvunaanyizibwa bwange oli mu bukola nduuse twandibadde tukiwuliriza naye mu mbeera eriwo ono akola emirimu nga teyebuziza ku junior we. It's very okay. Kiringa gwe nannyini maka bw'onaakola emirimu nga teweebuuza kwawo sigaalo oli wa ddembe osobola okuleeta ebbaafu n'osimbula ennyumba yo soke ono agenda nakola emirimu gy'oli nakozesa abantu be nga tamugambye. You know you are the head of the family not so oli wa ddembe okukola emirimu mu maka go ng'oyagadde of course tekiba kirungi naye oli wa ddembe ogikola nga either house girl oba mukyalawo tomugambye n'ogikola n'abaana nigitambula provided nti achieving the targets zoyagala amakago gatambulireko. Kino nalabudde sikireeta wano kikoganya ku birowoozo niyafuuse national issue yaggwanga yonna. Exactly. Kyobola nze mbuuza ni myaka etanje mwaka tukulemberako mwe muzaale emyezi 5 omwaka tunagumalirako. Kyenjagala okusooka kwe kuwa ekifaananyi bannayuganda nti of course it has become a national issue era bannayuganda beebuuza kiki ekiri eyo kiri mu ffumbiro era bwe kiba kitandise okutogota bwe kityo mu baminisita tusuubire ki
ebyo ebibuuzo bannayuganda babirina bagala muddemu. So one kyova njagala okunnyonnyola nti ekisooka there is no cause for alarm mu kino ekiriwo. Oweekitiibwa Hillary Onek ayina kumanya bumanya nti ebintu birabika byakyuse kubanga prime minister ono mupya takolangako naye ate bamugamba muvubi n'olwekyo toyinza kumanya muvubi sitayiro ye eriki. Nze ndowooza nti ekisooka Hillary Onek okumanya nti ono ye mukama we. Ekyokubiri okumanya standing orders ez'abakozi nti ziri ki nti mukama waakuli waggulu wasalawo college gyo tokeeyana kubanga aba ali mu kuyamba era abeera n'ensonga lwaki aba ayagadde agikole kubanga aba alabye nti waanaagikola ajja kutuukiriza golo ze. Simanyi meeting yabadde essaawa 5 ez'okumakya nga Lupo yalina ogikubiriza simanyi bwetambudde. Ya tujja bifuna. Naye nze kyeŋŋamba nti Hillary Onek amanye nti omuvubi aliwo ayina sitayiro ye eyinza okuba si yabeebafu. Hillary Onek ave mu the past adde mu present nti olwaleero biri bye babadde bakolanga ne ba prime minister abalala ababaddewo ono ate enkola ye erabika ndala. Kusinga kuya balugunda ne Amama Mbabazi. Eyabali eyinza okuba ebadde yampapula mu office eyono eri practical ku ground. Ndete wamulaba juzi nga ali kumansa ku nsimbi. So eyo style nayo ndala. Eyo tebadde mu ba prime minister betubadde tukola ki tulina. So nolwekyo nsuubira nti baminisita bonna balina okumanya mukama waabwe omupya president gwe yabawadde ayagala ki era ndowooza nti ne president yayalonda era n'agambirako nti ndeeta omuvubi oba ndeeta executive yange y'abavubi yalina ensonga lwaki either yali akooye theories ennyingi empapula ennyingi mu office naye nga wansi ku ground ng'ebintu oba tebituuka. Ono style y'ekivubi is on ground, eyes on blanket mumpadde mmeka zengaba muzibalemu awo bagenda zebikanga zikoma mavivi na muzizeeyo ezo muzizeeyo obuwunga nagenda nalinnya eryato biri bye tubadde tuwulira obuwunga bagabye obuwunga emitwalo 50 nga batuta 2 ono ali mugamba nze mu butikkulira awo nga ndaba. You know buli kimu kirina advantage ne disadvantage yakyo. Executive ene y'abavubi bannayuganda bagikubamu nnyo ebituli nga bakaji soma naye yasanze boneeke abira kusanga bano eyinza okubaamu ekyenjawulo oli yagamba munne nti yagamba omulamuzi twali tulonanga gule weyayo omusango tiyagusinga era asanze boneeke ogamba otafiira ebyo owaayi tumukunde katubalinde nabo essaawa yaabwe enaatuuka nabo tomanya bayinza okuba ki walumanagement tuyita micromanagement kindabikira kintu kyekinyiga Oneeka okubeera nti buli kamu micromanagement mu Luganda otegeerekeka micromanagement kwe kusanga ewuwo nga nze okukyala nga gompa enva nga n'ebifi by'ennyama ebiri mu kiro ng'obimanyi ekyo tuyita micromanagement bwekiteeka mu mbeera eno eri wano kati eyoneeka yeriwo ekifo ky'okuba supervisor ye tiimu ya United ogulemu okuteeba social mbu aguyingidde aguteebe micromanagement katuddeyo kali kasoose tubeere awo kubanga ate ono atandise okuleeta mulowooza endala ezitasoboka kuba mu mupiira kani nembuze muwanga mu mupiira wonaleeta kooki naye ayingire mu kisaawe ekyo tekikirizibwa naye kano kagambye nti oyinza okuba omwami waka ekyo kikirizibwa ekyo ekikirizibwa kitundu kyanga nti muzaala oyo omulaba musajja mulungi nnyo ewuwe yakola ki yagaba enva ateekwa okuba n'ensonga lwaki omwami n'abamala bakimanya nti bwe kiri toyinza kuddamu kuwangula kalulu. No, I'm just saying this. You manage closely. Yes. Kubanga bwana Medi kyembadde n'akannyonnyola wano nti ba prime minister ababaddewo
balayika babadde theoretical nnyo nga bali mu bigambo, bali mu bigambo, bali mu office. ono ali practical, practical ku ground. yalinya bodaboda, yalinya bodaboda, ayagala kulaba. Mwamugambye nti muleeta ensawo emitwalo 5 egy'obuwunga mubale munsange yo ku ground endabe emitwalo emeka 5 abatayambye bannayuganda katoji kinakoma. So that is micromanagement. Nti at least goyagala buli kimu okimanye nti bwe kiri. You control. You close and observe, then you control. Exactly. Yayagala kumanya nti esente nazo allocating ze milioni 5 zigenda muzali kino kitegeeza kiki ekiddako eri abantu batunulira embeera eno. Ekiddako eri abantu bannayuganda nze njagala kubagamba nti guno gwe mukisa gwammwe okufunamu. Gwe nga muwagizi wa Nabbanja? Si muwagizi wa Nabbanja. Anti oli tiimu Nabbanja? Sinagambako nti tiimu Nabbanja. I have not said so. Oganti ono ali ku ground. No, ndi mu kutunuulira. Asinga bali. Ira Lonoike gwe twogerako. Musajja wa UPC. Mbadde wa NRM kati. Mbadde mu parliament y'omwenda. Samulabako ng'ajja okulwanira ku nsonga ya relief and disaster. Simulabangako. Mbadde mu kisanja kino emyezi gyange kati 5 sinamulabako ku fulo. Eky'ekkumi sijja kyogerako saakifollowinga saamanya byaliwo kuba saaliwo. Naye njogera ku space gyembaddemu. Kakati bannayuganda bw'obanga tosobola kubalwanirira, sure ne babanga bakugjeewo obanga ovuddewo, what do they lose? Bannayuganda saawa eno ekiri mu kubalumya omutwewo y'embeera y'obukenkuzi obuli mu ggwanga. Ye babanga bafunye omuntu asobola okulwana, because wanamedi nga tetunatunulira muntu ali mukola micromanagement okubeera nga buli kamu ayagala katuuseeko engalo. Tusooke twebuuze, Nabbanja omutima ogulumba buli wamu atuukewo guva ku ki? Anti bagamba secure your future. The Minister of Relief Disaster Preparedness and Refugees in Uganda mu cabinet bamulonda 27 May 2013 yadda mbigiri batasisi kabwejire yaliko mu meme eyo nayo negwa kya meremenya kali bintu bingi byadde abadde bingi katutu aine emyaka 7 egy'obukulu yazalibwa nga 5 May 1948 yasomera Moscow State University mu 7 paka 7 nagene Makerere yatandika 7 Makerere navayo 7 otogera ku muntu omuyivu bulungi waliwo obutakkaanya nga minisitule mwagamba nti mukama wangu kola emirimu gyange ebinasoka nabirabako wano Lukwago yabyogera ku wano agamba omukyala Idi yali n'omukyala oli kaiji musisi naga emirimu sina mirimu gyenkola tugamba Lukwago ayombera ki bibino abantu bitekwanga balina emirimu gyabwe bagala kukola emirimu gyabwe kale ensonga oneke mutawanya naye mukama we Nabbanja ali ina akazindaalo Honorable Martin Muzaale so badde onaze ensonga Mohamed tubadde tukyabulira bannayuganda fenga ababuli government. Yes, for ababuli government twagala kintu mukyuka mu tubuli abagobere byofuzi kino kitegeeza mu government y'emyaka y'emyaka 5 emyezi 5. Mohamed mbadde ngamba nti ekisooka mu ggwanga olwaleero we tuli obugubuze kyewalikiza bannayuganda na buli omu. N'olwaleero minisita ya kabineti y'abavubi eno ng'omukyala Nabbanja yagiridinga kyali mu kusinziirako okutunuira ennyo bwe bugubuze mu gavumenti okubujjawo. Wabanga yazze mu gavumenti n'amanya nti abantu tebeesigika. Nabbanja? Yes. Abantu tebakyakola ki? Tebeesigika. Bwana Medi wobeera nga gwe nannyini maka. N'obeera nga buli mwana gw'okwasa essente genda oleete kino. Asooka kulowooza njawulo. Kikuleetera okusanga nga oli mu kwewuba ku dduuka tovaayo buli lunaku. Genda oteekako yakana ateekako sente ntono.
ngendo ogule sukali kilo naleta kilo emu a quarter oba half plus chikuleetera ogamba bano tebakyasoboka